Mwabanya Uganda temuzaranga. Temuina bana. Naroka oiwe wazadde. Owazadde we yali azara. Fabanya Uganda tetwazara. We yali asomesa babana. Fabana Uganda tetwasomesa. Kulaba nti bwavaawo ate mutabani. Eyo kingdom. Mujite eno Buganda. Uganda si Buganda. Buganda is a kingdom. Tori is a kingdom. Ababana bwe bateeka kwabo. Ne this Uganda is not a kingdom. Uganda is a republic. Nze kankubulire nze abanya Uganda banange namwe ba senior citizen abakulu. Simatembe yeka inokwogera. Mwekungane. Mugende mutambule mugende mufune appointment ne president Museveni. Mumugambe nti neda president omwana woyo. Aiza kuyimira nagamba ninja kubatochalinga bantegere. Oyo omwami Kyagulanyi oyo wolaba. Lumuna agenda ze nenda benyumba. Nenda oba ono agamba ngo agenda kumusala enviiri. Singa tata weta mwaddo mulumo. Namwa sente zonna. Namwe emundu namwe obukulu bwatasaanira. Singa tabimuwadde. Twandibadde tumumanyi. Apart from knowing nti mutabani wa Museveni. Naye Kyagulanyi. Simanyi nze gye yava. Bagamba geto. Naye oba kati abakankanya. Oyo owe bagamba nti yava mu geto. Ne bakankanya ne batya nga bwe batya Kazola ne bamukasukiri n'ali mu kukola emirimu ye. Bano abantu bwe bamala kumanya omuntu ayinza kuvaayo. N'akola. Nze nabigamba wano nti nze siyinza kwandaretinga omuntu kubanga President Museveni yagenda mu nsiko okulwana. Yayinaki. Bino obugaga bwonna bwayegamba bwonna obujjudde. Yayinaki. Yayinaki. Yes, yayina akayumba ka kitawe twakalaba wali temwakalaba era bw'oba oteekako eno video yange njagala okateekeko bwe twamulaba wataata we wali gundi ng'ayina byanyuma tekaliyo tetwakalaba nga baakava mu nsiko naye kati Kyagulanyi omuvubuka omanyi mansoni yabeeramu nga tanabeera mu bukulembeze nga bamulwanyisa bulwanyisi naye erabayo gyali nze siyinza kumunyooma ne ngamba nti talina intelligence obanze emiriya wano sisobola kugenda kwesimba mbipima n'endaba ebyo sibisobole naye omwana omuvuka n'avaayo ate bwe yavaayo abantu bonna ne bamweyiwako ate n'olaba kye bava bamulwanyisa naye mu bino byonna byenjogera nze ngamba banange naffe tubyekolera ffe abasenior citizen abalaba kwensinga eri bubi abalaba ebigenda mu maaso ekibagaana kulaba nti ba meeting President Museveni bamugambe nti nedda riyale nedda toyinza kuleeta mutabani wo singa omuleeta ng'ayina obwenje kye tuyita obwenje singa ayina wisdom n'atayogera ebyo byonna ebyayogera bitali mu magezi your CDF shut up and lead your army sirika olidinge ameyo ojuwe direction ojuwe strategic plan okoreki bana ba politician obagazaki CDF commander ba politician abagazaki ebya politics biri bya government yebikolako government erina ba police oba Kyagulanyi abadagala kukola wrong demonstration aba police je bali noleeta amagye gonna kati in fact we bateekerako amajaawo nze Kyagulanyi Rubongoya yali ampise yampita yagamba nti mama tunoonya abantu ebino nze bya tweet sibiraba nangamba nti mutwe wuno bye bamukoze nengamba biki nabinsendingira wano nangamba nti kakati we are organizing kukola press conference really tukondeming ekintu kino narabye omukazi omanyi narabye omukazi n'akaana ke family yo edu mutwe musajja bamugyeko dignity ye yonna ne bamufuura nothing abantu abatalina humanity abantu abalowooza nti bo balibeerawo okutuuka imoto omuntu ng'oyo alowooza nti ali moto singa balaba ebyokulabirako all of a sudden omuntu ayinza pa aveewo
nebone abo bali mansion bali mu sente zona obwana bw'omusajja kana narabye n'omukazi nendaba ne mama we bakaba abo bakaba agwa amaziga ago omwana wa Museveni ono bwategendereze nze mugamba nga mami we nange amaziga ago abantu ge bakaba gajja kubatukako gaba casting amaziga ago ge bakaba kasi gali kasi ku bantu abo Manga nze Rubongo yangambye jangu. Nimugamba atenzi je mu FDC nangamba tugenda kuteeka ko press conference. Tugenda kuyita abantu bonna aba fighting for human rights. Not necessarily nupu. Muje mwogere. Mutukwase mwogere ku bintu bino omusajja wa fafire yo. Nimugamba omanyi Rubongo nze njagala bya dembe. Sagala genda mbyakavuyo. Omulaba nga waliwo abamaje abayingiramu. Ebyo nze sibikwatako nangamba nti mama ndoza amaje tegajja kujja tujja kubanga it is a press conference inside our office tetugenda kuba anywhere we tutambula nengamba kale oba kyekyo nzija kujja era nali mukubo nga ngendayo nkondeming ebintu bino mu Rubongo yanankubira essimu nanga nti mama tojja batu surroundings abaserikale bazze era ekiro bwe naraba ku TV nga bali bagamba you press why are you focusing on us naraba owamajenga agamba why are you focusing on us nange ngangamba gwe why are you there na yate sali yo nali wano ntudde mu nyumba yange the one that here in your voice ne ntabayo kubanga singa nali yo ngangenzeyo ku conference eyo ne bagamba why are you focusing us na nimugambye gwe why are you here nankuba mwa masasige ne mu butuufu nze bintu bino mbiteeka ku bana Uganda mulaziwa lwaki muganya okulaba ebituufu lwaki mubadde ki kubagula okutya kyemutamanyi nti moto yaffe for God and my country lwaki temuyimirira mu Katonda ne musutuka ne mukwata delegation ne mugenda ne mugamba nti muzeeyo osavinze ddala emirimu ogikoze emyaka 8 okola kikukulembeze yebwo banga okyaliwo ate nze bwensutuka nendaba abantu bagamba Museveni ddala bwavaawo eggwanga lifa ba members ba parliament bwe mba ntudde nabo abangamba Museveni bwavaawo eggwanga lifa ne mbagamba muri stupid mbavuma kubanga mba ndi mutuufu kubavuma kubanga bwavaawo eggwanga lijja kufa kati babagamba nti President Museveni talifa babagamba nti successful leader yo yalemeddwa okunachalinga banagenda mbigere bye oyinza kuba success nga toyina success toyinza kuba successful leader nga toyina kugenda mbigeri kubanga bwobo kulembera abantu successfully nobaraga vision noraga joraga by the time ngovaawo obo oyina abantu bangi a group of people abali mabega go bobo ovudde wabagenda mu ntebeyo kubanga obo bayigiriza abantu enjeri gye bakulembera bannaabwe okiraba naye ye ne bagamba bwavaawo Uganda efa era of course kati bwavaawo nga tomorrow ne bamusanga mu buliri afudde sikola prophecy naye oli Nigeria tebwakya kumacha ne basanga president afudde mu buliri kati katugambe bwe basanga oba ne bamutwala na mu ddwaliro navaawo kati awo Uganda eragawo essaawa eno nga bwe twogera eragawa ani bagamba mu constitution twateekako vice president naye vice president aluwa saagala kubanyuma naye mukimanyi mu ggwanga muno vice president wamwakolaki ku ddala Museveni bwavaawo oyo omukazi ayinza kuba vice president nalidinga eggwanga lino at least nga Tanzania olya yali leadinga bw'oba ku leadinga oba ofunako ku buyinza bw'oba vice president nga ku buyinza nawe waliwo bw'okola nawe bwe bakulabanga naye vice president waffe yadduka kugenda kubawinga kusali musale abantu badde bajja ne bamwebuuzako yagenda kubebuuzako kale awo kitegeeza president Museveni ye president w'eggwanga eri ba vice be simanyi prime minister bonna baayina teri ayinza kumugenda mu bigeri kubanga he has not mentored tamentalinza bamugenda mu bigeri naye bano abanyayuganda babaga abeerewo alinga imoto
omuntu leader bwoba leader ne bwoba head wa family nga family yo giridinga nga you are not nurturing nga baana bo ina kulaba mu anagira kyovola wakati Museveni atunula mu baana bo kubanga eggwanga lyaffe yalifuula family ye eggwanga lyaffe yalifuula family ye bwoba leader wa family otunula mu baana bo nulaba kyovola abagamba yalese ogundi ye eya oluusi nga tanamuleka abantu baba bakitegedde nadda ne balaba tolaba bambe ngono omwana mutabani wa Shudiro bambe poor man mutabani wa Shudiro I really feel so sorry Rajiv, for Shudiro I feel the pain tomulaba abadde kubanga Shudiro abadde alaba emyaka gigenda ategesani Rajiv ne bambe stane akikoze namujjako naba ne mwami Lwana in fact gatana genda yategeka mukyala we muwala we era bintu bye bikyagenda mu maaso naye gwono abomaka naye gwe gwanga n'okulembera eggwanga aba opposition obalwanyisa mawanga amalala democracy oli opposition baba nabo baba nurturing baba nurtured ne baba nurturing bakulembeze babo neno government eberi mu government naye be nurturing abana abigera mu bigeri kale bwe bagenda mu ne besimba opposition kati negendawo naye be nurturing abana agenda mu bigeri naye kwegwano to preparing nurturing kibachi okuteekateeka toteekateese abantu mbakugoberera boina mu leadership terina booteekateese kuba kugera mu bigeri era bwe bagamba nti bw'ovaawo eggwanga lufa naawe osanyuka naye namulabira yennyini singa vidiyo gyo gifuna n'oginteekerako ya Runyankore yagamba mugamba nveewo nomukyala ndijeho kundi alijeho ihanga Roberta kwihobaho ni warteireho kamubuze ihanga eri niwe yarteireho kandi niwaribera weshene Ruhanga niwarubaho ebiro byona kandi niwarubaho kandi niwatarigaho kuka we Museveni nanye hano tindi yo ningamba na video egyo takagiteireho nimbasa kufa so mbwenu we wakugera kundi aritijeho Roberta emyaka egyo na 80 abo ekitotebekanisa bakwebe abokurembera nabo okamanya ngwihanga wargaho nora kuzombigiri kuza kuteraho umwana wawe kandi wamutereho tutaho inobwenje urundogo orukwe muri hanga mbwe namahanga gani gashome bye bintu byona nabajyangu turiki so mbwenu otachitereho otachi preparing waba kwija kuzaho reka opposition ye preparing reka opposition naye eyombeki let the opposition build also its leadership so that barugironda naye be nabarabe bembere mbweshe nabo wabazibira kuba organizing wabazibira kuba planning a program zabo wabazibira power fundikira everybody tiyakomaho bafundikira civil society kandi at civil society nibakigamba shana Sara birete na Miriam Matini nubo baryaho bakugira ngo abakazabo batukabye konka mwishi tukore kimanya nito tukuzara abana abana bakwita abana bakoma abana bakubonabona nibargo munda zitu turya bazeiri nicyo nkugambira nabakazi bona babaryo nyo kunkureba abakazi ba movement aba bansiraki tukugira ngo ni inyanga movement nariki konka no bareba ugiro tona aburamo wo buryo owarga yakagambira muze yatingaha atabana beitunga ukayebembera mbwene we preparinga reka hazeho atmosphere era reto businje abana bitu ni twaziri nabo bakija bakazombigere bakebembera konka baryo ko tere bakazi ba muzeyi abawasa tware kuriya n'umunsiraki icyo kankirekera konka nacyo cyaza yikizeyo konka mwe no muri ebyona niyo kinkwenda byabaremere ebyo byona abanya-Uganda n'abakazi byabaremere nyo nimbashaba bazo warhanga abo kube ekikubaremesa no kutina omuntu we no kutina natine Ruhanga ne ebintu emirimo okurya orukuzombia ombintu byo kurya nemirimo batango baba katina babatine Ruhanga mbwe nyo nishaba abanya-Uganda really let's turn around
twirukire waranga wetu tumutakiri birya byaturemere bya physical byaturemere reka twirukire amwoyo mukama neja kuturira twashaba mukama neja kuturira na tugire byatukora na rebe ngo ihangari yitwe ryagaruko mbuteka. Why has President Museveni consistently failed to give this country direction? Is it intentional? Niwe no kimanya nawe ukimanya mpozo ruba mwigirizo ryankore nawe nkankwijirizo ryankore newe kankwegezo ryankore. I tell you nze President Museveni for me omanyo ku discussinga President Museveni tekinkora burungi ntindwa no mu discussinga naye yabyeretera okumudiscussinga fwe bwe yagenda mu nsuko ne kyamutwarayo with our 10-point program fwe twamanya nti kyovora banze naye wayo namanyi ganje gonna kyovora bandi so pained kuraba ebintu byagana nze bwe nareba muzeyi we yajja timu nengamba nti from now onwards Uganda eteredde tetujja kuddayo munaku n'entaro gwe nakiraba era ne wayo horosero nali ndowooza nti ne muzeeyi mutima gwe kye yali agenderedde naye down the road bwe twagenda kwogera amazima abo tabaagala abakola ebituufu abo tabaagala aba corruption bayagala nze kyanagenda kulaba osanga bambi yali agenderedde ebirungi naye bwe yatuuka wano n'agenda mu bupawa omanyi waliwo yagamba osamwirabidde yagamba nti power corrupt and absolute power corrupts absolutely. Nze kyendowooza President Museveni yatabangako president kubanga yajja agamba kakati bino amamotoka ge bavuga bino byaki kakati zino zibaji ze muteekako buli kimu kyonna yajja akiganye tunywere mu plastic tukole kibyo nebyo oba yali abigenderedde ngo asooka tubbe emitima ffenna atutwale emitima gyonna tumugoberere oba kye yaliko oba kyajja aluvanyuma naye oba kye yaliko kati yakizimba mpora abantu abatwara ye nga abatwara mu wrong direction eye oba si kyekyo power bwe yamuyingira omutwe n'ayagala power n'ajagala nnyo yayagala obukulembeze n'abwagala nnyo omulinyankole tulina olugero nti omuntu bw'ayagala nnyo kintu nnyo n'akyagala nnyo kimuleetera okusuula ekyo kyakutte oyinza kubanga oyina katugambe apple fruit mu ngalo zo n'ogenda kulaba n'olaba omuyembe gwonna gunyirira bwe guti n'ogamba nti kino apple n'omusuula wansi n'opiikinga ki omuyembe okiraba lugero tuyina ekyokukunda kikunagisa ekyokwezi kyoyagala kikusuusa bakiyita kikusuusa ekyokusuuza ekyo kyoba okutte kati bwe yayagala nnyo obukulembezi yabulaba pawa neyagamba munange kubanga nze kamara byonna ng'ono nabanja bw'agamba tetalina na byamara opulesi kakati n'agamba nze kamara byonna bwe yaraba nze kamara byonna n'ayagala okumala byonna nekimusuuza kye yali akutte okulembera Uganda n'agituusa wagituusa okiraba so nze ndowooza kati vision ya President Museveni gye twali tuzze nayo okuva mu nsiko embedded within the 10-point program nga bw'ozimanyi eyo vision bwe yatuuka down the road n'agisuula n'akwata ambition kati yasuula vision kubanga yayagala nnyo obukulembeze n'akwata ambition n'olwekyo vision y'eggwanga gye yali azze naye akulembera eggwanga ligende bulungi nga bwateekako democracy change of power peaceful handover of power from one president to another ebyo byonna ebyo byali vision naye bwe yayagala nnyo obukulembeze vision n'agisuula n'apiikinga ambition personal ambition omanyi
personal ambition tesana kuvuga muntu mbukulembeze. Omuntu avugwa personal ambition mbukulembeze akora byonna otademu n'okutta abantu n'okukola kibyonna asigale mukulembeze. Kubanga personal ambition kyekyo kikuvuga for your own good. Yes. Vision kitegeeza ekyo kyolabira abantu. Oyagala obakulembere oba mobilizing mutuuke kwekyo kyobagaliza naawe mwenna ng'abantu kyoyagaliza eggwanga. Kakati personal ambition yeyo kyoba oyagala kukompitinga kukira abalala. Kiba for you. Yes. And yet leadership is about others. Ambition is about yourself. Kati chatta Museveni wano yasura vision for others na picking ambition which is for himself and his family. Ate njagala abanyayuganda banfune bulungi kubanga mbanyonyodde Mukama yampa obwenje bwanje. Kyekyo kyenva mulaba ateekako mutabani, kyenva mulaba muganda we alina okufuga, kyenva mulaba kubanga ebintu byavamu vision yeggwanga nebigenda mu ambition ebya personal. Kyekiruwati kati nze siraba lwaki abaana Uganda tebakiraba ne bagamba nedde ekyo tekikola kubanga nabo ekibavuga is ambition. Bano ba members ba parliament bona baraba boraba naye afuneyo akasente naye afuneyo ekitiinisa abeere honorable. Bano ba judges nange mbe jaji nange ndye sente nange nfune motoka. Bano kugamba buli omu yenna kati mu leadership ya President Museveni ekibavuga kiki ambition as opposed to vision. N'olwekyo Uganda wano nga Uganda abagikulembera bonna kati abaliyo, of course there are some people who are good naye beesanga nga bali swallowed bali singo tebali ne bweboogera tebijja kukwata kubanga majority yonna eri swallowed by personal ambition. Ebigambo bya Mosken Rugaba byawandiika na binabirekawo eggye ly'eggwanga the UPDF. Where does that leave the UPDF? Nze njagala kubuulira siri wamaje naye am sure abantu abali eyo abasinga omwami oyo obukulu abasavinga mu magye kuva edda nadda balaba omulenzi oyo aswaza amagye gaabwe, balaba empisa z'alina si ntuufu. am sure bali eyo banyiize toyinza nakumanya ng'ono omukulu avuddewo whether tewabeewo military takeover. Kankubulire ng'ono kati katugambe nga muzeeyi nga enkya tasuzeewo oba ki military takeover ate nga wajja kuba bagiyita ki mutiny bwe balwana bokka. Abo boolaba balina obusungu abalaba bakwata omulenzi omuto ne bamubatuuzako ate abatuulako batidde bonna bali eyo teboogera batya kwogera batya kukola ekituufu kubanga munange ono omutabani wa Museveni ajja kubajjawo bafiirwe emirimu yaabwe bali eyo. Singa ono avaawo mutiny eyinza kuva mu majumba. Nze maliriza nga ngamba nti surely President Museveni Matembe bw'aba ayogera naawe okimanyi byenjogera bituufu. Akimanyi byenjogera bituufu ate mbyogera ku lw'eggwanga lyange mbyogera ku lw'abaana baffe for the future of our nation, not for myself. Kubanga nze ebyange namala nasavinga nemala naye nkyasavinga ne kati nze nsavinga Katonda mpeereza Katonda n'abantu be. Kyova olaba munoonya nzije njogera ebigambo bino. Nze njagala juzi nali ntabuse nengamba njagala Holy Spirit amuyikeko naye banange nze n'ekirala mu nsonyi okuleetamu omukyalo ono Janet Museveni nga yali mulokole nnyo ng'amanyi Katonda. Nze nagenda kulokoka in fact omukyalo oyo nga mbulidde n'enjiri oyo woolaba we were very close. Naye nga mulokole naye muwala we mulokole alina kyaki bo Katonda abagamba ki ate omwoyo omutukuvu ayogera bo talina kyabagamba. Omwoyo omutukuvu talina kyagamba abantu abo katugambe Janet First Lady ne muwala oyo alina kyaki yonna eyo abagamba nti ddala babonyabonya bantu. Omwoyo omutukuvu tabagamba.
ne balooka ne bawa guidance to their dad and their brother. Oba kubanga ekintu kati kyafuuka kya family nabo bonna sitaane yababika amaaso tebakyalaba. Nze nkuba mulanga omulanga ogwo ngukubira Kaya Museveni kaye yonna kubanga toyinza kubonyabonya mutabani wo naffe olowooza oyo bano babonyabonya tebazaalibwa singa balina omwana wange nga we babonyabonya olowooza nandifaananye ntya oba nandigenze wali ne bankuba n'emundu singa abantu abalina omwana wange we babonyabonya simanyi kye nandikoze nandigenze nengamba kale munkuba enfe neibe ne babeeraawo ne babonyabonya abaana b'abandi ne babatta ne babulawo. Besigye wuuna afi ali mu prisoni. Yes, katugambe nti Besigye alina ekizibu kye yakola. Nze okwokutiitira sibe beeyita bamanyi obalaba beeyita bamanyi naye batiitiizi kubanga obalaba Besigye kubanga ye tatya ali pawa ali awo oyo bateekwa kumusiba abeereyo forever. Oba Besigye yalina pulaani za yali akola embi katugambe ekibagaana kumuteeka mu kooti entuufu anti bagenda kumukwata nga bamaze okuinvestigatinga byonna baali nabyo bwe bagamba byonna baali nabyo kati kooti eba yeetaaga oleete evidence eyo gye wakungaana dda bagamba babikungaana dda nga tebanamukwata evidence yonna bagiina era yali ayagala kutta eggwanga yali alimalawo bwe bagamba ne bamukwata ne tulwana bamuggyeyo mu kooti eyo n'avaayo ne bamuteeka mu military whatever kati ne bamuteeka mu kooti gye bamuteekamu si ye right court kubanga eyo kooti yakubanga mention ekibagana nga balina evidence yonyini ekibagana kumuteeka mu high court eyina okuwuliriza omusango ogwo n'aguwuliriza kiki n'okwata Besigye omusajja n'abonaabona nga tanabonaabona ako akalenzi kankayite n'akalenzi oba bankwata ndabyo oba bankwata nze Katonda wange tankuuma ako akalenzi ne kalooka ne kavuma Besigye singa Besigye teyali mu nsiko nga treatinga taata wo ng'alwadde yalibaddewo n'amuwa obwo obwameja ne kamuvuma oyo tujja kumusiba tujja kumuttira simanyi eyo urango simanyi gye bali baganda kumukuba ne kavuma Besigye kugamba this can't continue like this. Kaya Museveni has got to wake up. Mujja kukolomerwa balabirawo mujja kukolomerwa bye bukora mujja kufuna kasi zimbabuulira okusirika kwa kitaawe kutegeeza ki ng'omwana akola ebintu bwe bityo attacking nations nakugambye edda yabikola bwe mbadde ngamba government obadde olowooza mbadde ngamba ki nakugambye nti ono omusajja byakola izino tiimu byotatawe byayagala it is government ate government anagiheadinga taatawe nakugambye edda ebyo bye natandikiddewo oba tewabifunye bulungi. Dr. Njatumalirize ne bino byonna bitegeeza ki maaso gye tulaga in an election maaso we tulaga as the UPDF agikulira yeteekateeka yeewaana kutulugunya bannayuganda nga twolekera akalulu nga tuteeka in mind what has been happening way back 2021 2016 is it more nze nagambye singa ndi n'obuyinza tewandibaddewo elections kubanga fwe mu biseera bya Amini it was honesty. I'm a dictator until I die. Okiraba mazima gonyini ne tubeerawo ne tutulugunyibwa ne tubonaabona ate ye bwe yabuza abantu teyayogera n'abaswaza emusana baabulawo ne tubanga tulowooza nti oba oliawo balirabika naye onaakugamba nti nze mbajjeyo baaba neera nja kubasala babenga embwa biti oyo banange omusajja ono omuvubuka ono atembezeeyo ndumwanyo nnyo okulwa abantu bano naye kakati Amini ye yali better in terms of tatutawanya n'obululu naye kakati ono yo President Museveni is a dictator, military dictator ng'ayitira mu bulimbi obw'okuteekako elections
That is obulimbi. Yeah. He's a military dictator. Naye ate ng'akozesa amateeka gamufuule a dictator. Kyova olaba nze ngamba singa n'obuyinza tewandibaddewo elections. Kubanga elections zaaki. Yalina okuyitamu, yalina okubeera president kutuuka bw'alifa oyo omusajja w'olaba. Ye theory, ye gundi yaabwe, ideology yaabwe yonna ya Museveni alibeera president okutuuka okufa. Naye alina okulimba ayitire omukulonda akaluulu. Akaluulu ako tayagala wabeerewo abakompitinga naye. First of all, omuntu oyinza otya kuba okulembera pate ngugoli solo candidate n'abakulembera bonna tebalina abakugoberera bonna tebalina magezi oba bagayina naye wabatiisa n'emundu Mbabazi bwe yagezaako bamukola ki kati yaddamu n'abaawinga kati ali eyo tokiraba gundi waliwo ono munywani wange Okoti Ogonga ono w'omunozi one time njagala kwesimba ku movement nga kye wo business yeyo nane bagikola pusinga kati it is automatic that President Museveni as long as he is alive yalina okuba president very clear kati lwaki tebakideclaringa nekikolebwa nekimanya kubanga ayagala abalala bwe bagenda kwesimba balina okuba tortured kati bw'oteekako elections ebintu bibiri byendaba ebitonoonera abaana baffe bafa abalala bababuzawo abalala babemaiminga ne baba disability singa elections tezibaawo ebyo tebandibaddewo ekyokubiri sente zonna ezandibadde zituyamba zonna nezigenda mu bululu obutalina magezi obutavaamu kintu kyonna ekyomugaso tokiraba n'olwekyo tuferwa elections zino eza Museveni bwe zibaawo tuferwa ebintu bibiri abantu bonna abaana ne babonabona ne babakuba ensi n'ekyankalanya nga bwe bali be bakwata aba Bobi Wine abantu be bonna wali ozeemu kubalaba nabano kati be batandika dda gye bali eyo ate tabalina yeeyo bonna bababula balala oba baafa kaakati ekyo kimu ekyokubiri sente zandibadde zikolera ggwanga kati wuuyo sente teziriiwo amalwaliro enguudo ziraba naye kaakati ye ngwakuriyetinga esimanyi districts mmeka eyo ngweyo constituency oba bongerako bamemba ba parliament batukolera ki kujjako okulya ne bazirira ddala bajuzi babawa 10 bajja kubongerayo 2 baje balwoke bakole byonna byebikolera kati ebyo byonna byaki nze tongamba elections era tozingamba era bulijjo mba it's not fed up of elections. I'm so sad about kyetwarwanirira kyonna kyaggwaawo ne tudda mu bintu kati ebyobulimbi byokka waakiro lyagamba nti tulekeraawo ne tukola ebyaffe ne tulekeraawo n'akola ebintu bye kati waliwo member parliament decision gye bayinza kukola ngu yeggwanga kyakoma ku 7th parliament we yatulwanyisa bwe yalaba bakazoora abo naffe Ben Wacha boogalo abo bonna bwe baamala kutugoba ne batutambika ne batukasuka eri from 8th parliament yekka yagifuga parliament esalamu kyayagala kugamba ye dictator alinga Amin bwe yateekako decrees gana amateeka bwe bagayisa mu parliament ne budget abigaana ne biddayo tabigaana ne budget agigaana n'agamba ebyo mbijjemu president parliament oleeta budget mu parliament yesalawo nti bino na bino na bino naye kati president yasalawo budget yasalawo etteeka n'akola judicial ogiraba bajaji kati juzi nalaba oyo jaji ngu ayagala babongereyo emyaka basigalewo era bajja kujongerayo kubanga be bamusalirako ebirungi byayagala kugamba tetulina institution yonna kati eri wano eyinza kukola ekintu ne deciding decisions so in practical terms president yaliwo ate nga alibeerawo
kati lwaki ate tugenda mu bululu